sitya balabe bange newe banumba walumula wakisa sirina kyentidde mungalo za kitange mwenkumulira omulagozi Yesu tewali ayinza omuntu sibulafe mu mikono gyo kale alitulopayani gwe watununula dda wawangula sitaani ffe tetukyamutya. Kale katwewombeke tusabe. Katonda kitaffe gwayinza ebintu byonna, oli katonda w'abantu bonna abalina omubiri atalina kiyinza kumulema, omutandisi era omumaliriza w'okukkiriza kwaffe. Obwesige bwaffe buli mu ggwe kubanga gwe maanyi gaffe era omulwanyi waffe. Ffe tukola kubanga tukwesiga nti oli ku ludda lwaffe. Tukwebaza olw'ekiseera kino, olwa muganda waffe mukulu waffe, olwa muweereza munnaffe, olw'omuntu mukwano gwaffe ate gwojje mu mikono gy'omubi. Mukama wagamba mu kigambo kyo nti omubi bw'afuga ensi ekaaba, abantu banakuwala era wabaawo okuyiganyizibwa, naye omulungi bw'afuga abantu bo basanyuka. Kaakano Mukama tusaba gw'olina amaanyi agasobola okuwangula omubi, era omwana we Yesu yalabisibwa ebikolwa by'omubi bisobola okukakanyizibwa. Yene essaala yaffe Mukama nti okubeera okuva gy'oli jjangu ate okuleeta amasekkati gaffe. Mukama tumanyi bingi ebikyatawaanya era bingi bye tugenda okwaŋŋanga mu maaso awo, naye twesize ggwe. Dawudi yagamba mu kigambo kyo nti newankubadde nga mpita mu kiwonvu eky'ekisiikirize nga kyakufa, siritya kabi konna kubanga gw'oli nange. Mukama tukwesiga kubanga oli naffe. Ogenda kututambuza olugendo luno lwonna era gw'omanyi gye luliggweera. N'olwekyo abantu bano bonna mbateeka mu mikono gyo, okuva ku Robert abakulembeddemu, Kyagulanyi, Nyanzi Fred ne banne bonna mbateeka mu mikono gyo Mukama. Ekisa kye kisukkulumye okuteesa n'okutegera kw'abaana b'abantu kibawanirire. Mukama tumanyi nti abantu bangi abali mu kukaaba eyo, be batwalidde amataka, be batemulidde abaabwe, Mukama n'ebintu eby'enjawulo, naye ggwe oyinza byonna. Mukama wange Taata, bwe tukwesiga teri kirirema, era obwesige bwaffe bwe bubeera mu ggwe, ani ayinza okutuwangula? Mukama kyetuva tusaba nti Nyanzi omusobozese, twama gy'ayiseemu omuzze bujja, omuwa omutima omujja nate. Mukama wange Taata, tujjukira ba Dawudi mu Bayibuli nga balwana, bakubibwanga emirundi mingi ne badda mu maaso go, ate n'obawa strategies ne bawangula. Era gwe Katonda ali ne mu maaso g'abano, era Mukama Taata gw'oba basookayo ate obaveeko emabega. Mukama tusaza buli kuteesa kwonna okw'ababi ate abayimuka okukola obubi. Mukama wange Taata, era n'enkomerero yaabwe ogijjuza obuseereza ekigambo kyo bwe kigamba. Dawudi yagamba natunuulira omubi, Asafu yagamba natunuulira omubi ng'akulaakulana, abaana be nga bagevu, na byonna nga birabikanga eby'omuwendo omungi, era n'emmeeme yange n'ejjula okuseerera. Naye bwe natunuulira enkomerero ye ng'amalira mu buseereza era n'okuzikirira. Mukama wange Taata, gw'otuzaamu amaanyi nti enkomerero etandika n'obubi, entandikwa etandika n'obubi emaliriza na bubi, era enkomerero enaabambi. Kyenva nsaba Mukama osobozese ebintu byonna okutambula ng'okwagala kwo bwe kuli. Nsabidde bitono naye nzikiriza nti ogenda kukola ebinene ebisukkulumawo ne mu kuteesa n'okutegera kw'abaana b'abantu mu linnya erisinga amannya gonna erya Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Ffenna ne tugamba nti Amina.